Olunaku lw'eggulo palamenti okusinga ng'ejjuddemu ababaka b'ekibiina ki NRM yayisizza ebbago erigenda okulungamya emirimu gy'amagye ga UPDF kyokka ng'ebbago lino lize lyogeza abantu ebigambo eby'enjawulo naddala ku bwayiro obuzaayo abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. The Uganda People's Defence Forces Amendment. Madam Speaker, order on Honorable Kasaija. Title settled and the bill passed. Order on Honorable Kasaija. Olwaleero tuzeeyo ku palamenti okwebuuza ku babaka naddala mu kibiina ki NRM okumanya ekyabatanudde okuyisa etteeka Abamu lye balumiriza nti ligenda kutyoboola eddembe ly'abantu ba bulijjo. Ababaka batubuulidde nti etteeka lino ligenda kuyambako okutangira abantu abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga bakozesa emmundu okwerimbika mu byambalo by'amagye n'ebirala. Ng'omuntu ayambala ekyambalo ky'amagye n'akwata emmundu nga si musirikale n'agoba abantu ku ttaka n'ayonoona ebintu by'abantu n'agoma abantu mu mayumba, ezo keesi zonna tubadde tuziraba. Wabaddewo keesi muba muri mu mmotoka mutambula ng'abantu beefaanaanyiriza ab'amagye ne bateekako road block ne batandika okubabba n'okubakuba. In the absence of the law which we passed yesterday, any person can plan and overthrow a government. People can do treason. People can link with outside world groups which are outside and do anything in the absence of such a law. So kati ebintu ebyo omuntu obwo butandika mpola mpola mugenda okwesanga ng'eggwanga lyabayaga, ng'eggwanga buli omu akola kyayagala nga likola kusinga. Ababaka bava ku nsalo ya Uganda n'ensi endala bagamba nti etteeka lino ligenda kwongera okutiisa abantu okuyingira kuno n'emmundu ezimenya amateeka saako n'abazigula. The porous borders of DRC, porous borders of South Sudan, where gun trafficking is order of the day. People come with illegal guns from those countries, share it with friends in the region, especially West Nile, sell it cheaply, and people have illegal military wares, military armor in their homes, in their houses. Ntubanga toli musirikale kwegayidde tobeerana na muntu okugikozesa. Bw'obanga toli musirikale toyambala bintu by'abasirikale kubanga bw'okukwata kyekyo. Bw'oba mikwano gy'abasirikale weewala okubeera nabo nga balina mission gye baliko nga si nnungi. Kyokka bano bagamba nti palamenti yakoze ogwayo ogw'okuyisa amateeka wabula kati abakulu abaddukanya kkooti z'amagye balina okuba abenkanya nga baliteekesa mu nkola. Bali kuzinga etteeka ne bateekamu balikozesa bubi. Ekyokulabirako nti kubanga tebakwagala ne bajja mu nnyumba y'okusaakinga ne bateekamu embunu bagamba ntwamukutte n'embunu ate ekyo kiba kibi. Oba okusanga nti omuntu gw'osanze alina n'ow'emmundu tizibu mandi musirikale nyina emmundu ngikozesa ate n'osanga n'omukyala wange atali musirikale ali kumpi nange n'ogamba ono naye tumutwaliremu awo ogenda okubeera obuzibu kutte. Kkooti yonna kyekimu n'ey'amagye zirina okufolowinga regulations ezibagavaninga. Walina okubaawo ebintu ebiragiro ebibakontrolinga nti omuntu bw'abazze ng'ali bw'ati suspect olina okumuhandolinga bw'oti, olina okumuwuliriza, olina okumuwa chansi. Ekkooti zaffe eza bulijjo akasoobo n'okusabaasaba enguzi processes byetamisizza ne bw'ataba Museveni oba NRM na buli muntu bimwetamya nti kkooti zirina ebitatambula bulungi. Ebbago lino omugatte lirimu obuwayiro 84 kyokka nga babaka bagamba nti essira lyateekeddwa ku buwayiro obutwala abantu mu kkooti z'amagye kyokka ng'obulala bulungi ku ngeri bannamagye gye basobola okufunamu obuweereza obulungi mu mirimu gyabwe. Obuwayiro obulungi obukwatagana n'enzirukanya y'amagye abantu baffe wadde mu byobufuzi tubeerayo eyo ne waliwo ebintu ebitatukwatako ng'enzirukanya y'amagye, omuntu bw'ava ku ddaala linadda promotion afuna ensako, bw'aba awummudde asasulwa atya obusiimo, waliwo etteeka erikwata ku nneeyisa, enkuza y'abamagye, obuwayiro n'ebirala bingi. The law also touches on the welfare of the UPDF officers. It touches on the welfare of the reserve forces. It touches on so many things. So, you know, people just pick one item out of many merits. They pick one demerit and say this is a wrong thing. Kati ekirindiriddwa yeddi omukulembeze w'eggwanga lw'anaateeka omukono ku bbago lino lye twategedde okusinziira ku nsonda enneekusifu nti ababaka bwe bali mu kabondo ka NRM ku bbalaza ya wiiki eno yabalagira okugenda mu palamenti baliyise owatali kuttira ku muntu yenna liiso. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.